Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Mami Nkata. Wangi Sebo nkulamusiza. Kale taata njogerako nani ono Sebo. Kadima ku beat wano nza kubidde. Sanso okuwuliza mukulu Kadima. Sebo kakati. Sebo. Akadi kalinga kadduse njagala nnyonnyolemu kubawuliriza ensonga zo tulabe nga bwe ziri. Ensonga zange Sebo. Jabweziti nga bw'omanyi abasajja. Nali mpita ayiteeyo lumu nenja nsanga mwana muwala. Ate yaddenga emyaka gyange gigenderedde naye amaaso gakyalaba n'omubiri gwonna gukolera ddala bulungi. Kakati omuwala nganja musemberera waali nange ekituufu ennyonnyoleko nennyonnyolako omuwala nakkiriza ekituufu nga muto kunze muto ddala naye munnange enkulu tenywa enywa taata kakati munnange bwe namugambako ne tukkaanya era omuwala nakkiriza wabula aŋŋamba nti kale nze nange sirina buzibu after all n'abalenzi abato tebalina buki buvunaanyizibwa naye nze bw'onaabanga onjagala nze kasita ne tugenda gye banzaala sirina buzibu munnange nange nga noonya ssente ng'era ebiseera ebyo byonna tuwulizaganya bulungi wabula era yanteekako akaki akakwakkulizo n'agamba okuwalampa eri era kumala kutuukawa mu bakadde nange nenkigumira kaakati bwe nanoonya ssente ne mpandiika ebbaluwa ne ŋŋendayo ekituufu taatwalayo bintu bingi nnyo nga bw'omanyi kati ebiseera bino ekonomi wagenda mu bakadde nagenda mu bakadde wanjula kukyala nakyala ne mpaayo era ebintu anti munnange ennaku zino kati nga bw'omanyi ekonomi yafuukira ddala enkonomi kaakati ng'omuwala abakadde nabo nga bakkiriza kyekyamanya ndowooza lwali lukwesikwesi omuwala nga bamumpa nga tuja ewaka ate nga bw'omanyi omuganda agamba entamu ewulira muliro gusooka olabikola omusajja muganda nnyo mwami Nkata Sebo nange namuleeta kwegamba enkuku olwo natyabira ddala nnyingi nesebo eŋŋamba njagala entamu eno ngivuubika omuliro nesebo munnange obudde bwe bwatuuka omuwala bwe namugamba ng'ate munnange ekiyungu kyekintu tayagala kufumba ndowooza gwembuulira naawe okoze eki ntegedde okitegeera munnange paka obudde okutya pepepepepe omuwala ng'agamba ate nze ndi mulwadde ate wano nnuma lindako era kati nindako gende ewafu engeri gye ndi muntu mukulu ate nga bw'omanyi bagamba nti anatta ekizige asooba taayagala kupapa omuwala ng'era nkwata ssente awo mangu nga nzimuwa nga bw'omanyi ebuku ne mutikeera ebintu ebiki ebirala kati kyekimuzaayo ewaabwe yaŋŋamba kaagenda asooka akole ki yeetereeze adde mangu enkeera naye munnange bukyanga agenda kati wiiki 3 n'amasimu bwe ngakuba tebakyakwata kaakati bwe mbadde awo nenyigirizibwa naye nsaba bwenkanya kubanga ggwe owanvuyako amaki amaloboozi nsaba okuviira ddala ku pulezidenti Museveni nsaba bwenkanya maama Nabbanja Jeno Katumba Haji Moses Kigongo ate Sebo bw'oba oyogera ne Haji Moses Kigongo muŋŋambire nti akalulu kaffe akeekawempe kano ketwawangudde ffe ab'NRM nze omu ku baakabeereddemu ddala akakike mwawangudde NRM wano ekawempe kano akakagwa kanalokola ke yawangudde ani yawangudde nalukola Sebo ate ab'NRM anti ffe twakola nnyo naye naffe nze mbadde manyi ffe twawangula nalukola yawangula Sebo mukulu wangi kati oliwo NRM ate kati nze nedda nze noonya kimu kya bwenkanya kati oŋŋambi tubitaddemu akalulu kuba oŋŋambi ŋŋamba Haji Moses Kigungu twanoonya akalulu kati akono omukyala Nambi kati nze nawagira Nambi era twakanoonya nnyo ne tukola kyo nze mbadde manyi ffe twawangudde n'okuwa kakati gwe yakamunoonyeza omanyi kale kakati oyagala ki kuba njagala tuyise mu bwangu nsaba bwenkanya mukama wange nsaba bwenkanya nsaba ebintu byange bw'abanga omuwala
sajja wange babinzirize nsaba bwenkanya saagala bubbi sente zino nange zambonyaabonya ndi musajja mukulu ntema manda nima nkolaki bw'aba tajja kunfumbi nsaba bwenkanya bannayuganda bannange munkwatireko bannayuganda obasabye bangi ate osoose kusaba pulezidenti kakati se bweyagala pulezidenti akuyambe ki anti yasookerwako nkugambye nsaba bwenkanya pulezidenti ekyamutwala mu nsiko kyakulwanyisa bubbi omwana yakubbye banzibye bonna omuwala ne nnyina ne kitaawe pulezidenti Museveni bw'obanga owulira maama Nabbanja Jeno Katumba Wamala Haji Moses Kigongo maama Seninde maama Kadaga obubbi Sebo mukulu lino abantu banyambe naye abantu oyise bangi naawe mwennyini Sebo era nkuyita ne bannayuganda bannanga abalala omukazi banzibira ddala misana nga ndaba mwami Nkata wangitaala mbadde nsaba pulezidenti bawuliriza nnyo leediyo zino omulanga gwo anti nange kwensinzidde kati omulanga gwo guwuliddwa naye nsaba bwenkanya ogenda kufuna naye kati omuwala yo webagamba nti omuwala adde ebintu anti nze njagala ebintu bibiri omuwala bw'aba tadda banziriza ebyange oba omuwala alina kyeyakulabako ekiro ekyo ate kiki tewali kiro mwamala naye ebbanga kinakumeka omuwala yajjanga leero entamu n'emulema yadde n'okufuuwamuko bw'atifu tewali bwe yagamba agenze teyadda yagambanga amambuluga gannuma nkwatako bwenti wano amambuluga gannuma neŋŋamba owaaye ndowooza nga bwe twayogedde nnyo taata Sebo wangi Sebo katukuba omulanga nange ngenda katuwulire n'abawuliza bano kye batugamba amagezi ge batuwa naye nsaba bwenkanya obwenkanya ogenda bufuna amambuluga yagekwasa nnyo amambuluga gannuma bwe nakwatangako bwenti amatama galeke amambuluga gagakutte kakati Sebo nze nsaba bwenkanya taata ogenda bufuna kale taata mukama kuume kale taata nange ninze gwe Sebo naye nsabira nnyo NRM ennyambe bwe twawangudde akalulu gambye sinalukoola yakawangudde ekawempe Sebo kale Sebo namwe bannange twagala okubeebaza okubanga mutuwadde obudde mutuwadde amatu mutuwuliriza bane we are so happy and grateful to have you okubeera nga tubayinanga abawuliriza abaffe tubawe ekinno tewali okujjako okubeebaza mwebale nnyo tajjanga okwo okutuwuliriza ebbanga lyonna okuva ku Monday paka Friday bannaye mutubaddeko era mubaddewo wamu naffe tetusobola basuula yes mpozi tugende maaso n'abayimbi njagala okutegeeza omuyimbi yenna ali eyo gw'omuyimbi yenna oba wali oyimbyeko mu studio oba toyimbangako oba olina emyaka 5 oba olina 4 oba olina 2 naye ng'olina ekirooto ky'okuyimba munaereka ekirooto ky'okufiira awo ng'ate omukisa weeguli tugubawa wano oleme kwejjusa ffe aba studio gye bayita Dibro Music Studio tusangibwa Kamwokya tulina studio ey'omulembe nno ddala recording ennyimba z'abayimbi ate ne tubayambako n'okuzinoonyeza akatale tukwata ennyimba eza audio eza amaloboozi n'ez'ekifaananyi eza video kati gwe omuyimbi yenna alina ekitone oba ali amanyi omuyimbi mulagire essimu eno bakuba ku ssimu eno gwe omuyimbi nga gwawuliriza essimu eri 0702 23 23 23 tetufaayo wonna gy'oli oba oli mu kyalo oba oli mu Kampala tusobola okukwatako bulungi nnyo oluyimba lwo ne luvaayo naye oba tulugenda nko mu studio gwe mulundi ogusoose tulikodinga oluyimba lwo gwe omuyimbi tofiirwa mukisa guno nkubira ku ssimu eno twogere eri 0702 23 23 23 kubayo ka job slot wasobola okuba nga oli muwala oba oli mulenzi asobola okuba nga okola bakubireko bano bagamba nti beetaagayo omukozi asobola okuba nga akola baagalayo cashier baagalayo shop attendants baagalayo bakola ku mobile money ba store keepers badereva saako ne ba kitunzi ba sales agents kale abagamba nti bakubire ku simu ya 0743 95 5997 0743 95 5997 17 09 07 twagala okubebaza from Monday nga muli naffe nga mutambula naffe tusuubira yidi ku lunaku olw'Essande oba olw'ebbalaza tulindire bakama baffe okuva e Saudi balaba omwezi
bajja kubanga butereevu batugamba bwe batugamba weeteeketeeke mugere musaaleko twagala okubaza mwena abasibe omwezi omutukufu ogwa Ramadan tuyinza obutaddamu kubabuuzaako mu Ramadan tuyinza okubabuuzaako ng'eweddeko era bwe kiri by the way so tubuuzaayoza okubanga musiiba ennaku 3 oba 29 ze mugenda okusiiba ne muzimalayo naye tusaba enneeyisa gye mweyisizaamu esigale nga yeemu esigale nga yeemu mweyise nga mwembadde mweyisa mugabe musaale mu buli kimu bannange mukikole mu bulungi bwakyo tewali kyogenda kuvaako ng'ovudde mu bubbi naye kaakati tuli mu kweraliikirira kiwedde muddemu okumenya amayulu mwakula muteeraba nkimanyi owulira Kalimu owulira ne Kalimu obudde bubi lwaki tobuva ngotula nti ensi ebadde n'emirembe nga tetukaaba ne kati se kiwedde ogenda kutubba ogamba oba ntandikira nansana oba wa Allah wakulaba yajja okumanya nafiiridde taata wange bayitawe leero yafudde kitalo omuzisa ebusiya leero sisobodde kuziika nategedde okufa kweleet naye Mukama Katonda amuwe ekyomula ekyemirembe najjajja wange mulwadde ambasada Khalidunsu kinene ekagoma ambasada mulwadde bannange ab'ekagoma awo njagala bategeeza nti Haji mugonvugonvu era ali ku kitanda naye yajja kubanga atereera mpola mpola katumusabire naye abeere nga ddengulu ne munna bulwadde twagala okubasaasira nkomawo n'omugenyi tosindika message etumira kunyiigirira bwereere leero wadde n'ow'essimu nina omugenyi akuma atakumira mpeera tubagamba for now nti musule bulungi era mweraba